yesawa tukule dadi agenze naye tukiriza tufunye dadi jengo taata nkwegayiridde tufuukire taata musumba twagadde ekyamazima si yatuzaala naye yafuuka taata tuyina bataata baffe naye abamu ne bataata ab'ewaka twabeerabira musumba Yiga ne tumufuula taata naye tumusubiddwa nnyo akulaakulanyiza talenti zaffe musumba atwagadde n'omukaabira n'omugamba leero kino kiganye nagamba guma musumba tuyigiriza bayibuli abamu atututte ku mpewo waggulu ani yandi tutegedde musumba Mukama yeebazibwa abooluganda amanya n'eddoboozi mpitibwa Shakira Nashi nga ndi muweereza mu kifo kino. Nze ntuuka okwebaza dadi wange Pastor Yiga Augustine omubwati twali twamutuuma omubwati tusooke tumukubira engalo ku byebyo byakoze mu nsi muno nga tannawummula. Dadi nga tannawummula yava mu bya boosi n'ava mu by'obusumba n'afuuka taata. Nze nga Shakira nyingira mu revival nga n'emyaka 15 okutuuka wano wendi. Abasinga ku ffe twafiirwa ddaba kitaffe muzeeyi atubeereddewo nga kitaffe. Twali ne Grace lunaku lumu n'akola naffe endagaano ng'atugamba tutte omukago n'atuwanisa engalo bw'ati n'atugamba tutte omukago guno nga bwe mugamba nti temuyina taata nze kanfuuke taata ne mugamba muzeeyi n'akakasa ntya n'aŋŋamba leeta olupapula n'awandiika okuva leero nze taata wa Shakira ne Grace ne mubuuza tunaakakasa tutya muzeeyi n'asayininga. Atuli abaana bangi bazadde obukulu nno nga tamanyi na kisibuko yaffe abamu tamanyi na gye tuzaalibwa naye ng'atuzaalidde kawaala. Mukama mulungi. Nze Mukama musumba Yiga yanjagala. Musumba Yiga yanaazaako ennaku awatali Nashibu yanfuukira Nashibu, awatali Sharifa yanfuukira Sharifa. Yanjikiriza ebintu bingi. Nze Shakira sikyasobola kukola bizinensi neegwa. Anfudde omukazi asobola okuyimira ku kituuti n'embulira omuntu enjiri. Atutaddemu ensigo oba bakiyita kumeggana nti toli mulaba asobola kutumegga. Mukama mulungi. Atufudde kye tutasobola kwogera eri bantu wabula abalabi basobola okimanya. Nze nali muyaaye, kino nkiddamu, nali muyaaye nga nfuuwa n'enjaga. Naye neebaza Mukama ku lw'akatuuti kano newempulira agifuuyira wali sigikola. Twali basazi ba nsawo abasinga naye musumba Yiga yatujja mu nfuufu n'atutuuzaako ku ntebe z'abakungu nti tutambula naffe nga tumanyikiddwa mu nsi. Twayita abasinga Alima Kasubi market wano tewali yali asobola kumumanya naye amumanyisisa ensi. Naye kyensinga okwebaza Katonda tatulese nga bamulekwa nga ne Bayibuli bwegamba nti Yesu yatuleka nga bamulekwa. Ne Pastor Yiga tatulese nga bamulekwa, atulekedde Pastor Nrujengo. Tumukubire engalo ez'amaanyi nti Mukama yamuyitamu n'asobola okututeekerateekera kye tugenda okusanga mu maaso. Wumula mirembe musumba Yiga. Weewaawo nja kusaba aba Revival Band, Revival Christian Church tuteeke emabega nga bwe tulina enteekateeka ezigenda mu maaso. Abakungubazi tubeere bakkakkamu. Abakungubazi tubeere bakkakkamu. Abakungubazi tubeere bakkakkamu okusobola okuwa mukadde waffe ekitiibwa ekimugwanidde naddala mu nteekateeka z'olunaku olwaleero.
Nziramu okwaniriza abantu mu biti ebyenjawulo. Kana akadde munzikirize pite Pastor Moas abeeko ekigambo. Munzikirize Pastor Moas ojja kunsonyiwako katini. Katuyite mukadde waffe Pastor Mondo aliko ensonga gyagala okuyisaawo. Mumukubire engalo ez'amaanyi oyo omusajja w'amaanyi. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Njogera nga pastor omwene muddemu. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Lord. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Tuyimire ku bigere byaffe. Let's stand up on our feet. Tusobole okuwa ayingira. So that we honor the one who is entering. Abayingira nga mugenyi ayingire. Let the people who are entering, who are guests to Tubere enter, order gamba nti amina. say amen. Sabe bima tuberewo. Them are instrumentalists. Let's get Muri it. bulungi? Are you okay? Je muri? Are you there? Je muri? Are you there? Je muri? Are you there? Ja muri? Are you there? Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Kakati olunaku lwa leero Now today, mmanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo abayingira. I know there are some different people who are entering. Tulina aba NRM, We have the NRM tulina aba people, People Power, people from People Power, tulina aba DP. people from DP. Naye njagala mujjukire nti tuli mu kusiibula taata waffe. But I want you to remember that we are sending off our Kati nsaba Father. ba security abali ku mulyango So the security organism, people who are on the entrance, tuleme okukaluubiriza. let's not harden people. Mbadde nsaba I was requesting nti abakungubazi mbaleke bayingire. that let the mourners enter. Leka abakungubazi bayingire Let the people who have come to mourn for their tusobole father to okuba nga enter, tukwasaganya. so that we can be Gamba nti together. amiina. Say amen. Nja tuyimba oluyimba lumu lw'ettendo Let's sing a praise song mu linnya lya Mukama waffe Yesu. in the name of our Lord Jesus. Gamba nti amiina. Say amen. Gamba nti amiina. Say amen. Gamba nti haleluya. Say hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kale mutwe. Engalo. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Engalo, 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 engalo lirina amaanyi. Engalo, 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 engalo lirina amaanyi. Tukube engalo n'akalulu ku linnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Lirina amaanyi. Lirina amaanyi. Lirina amaanyi. Lirina amaanyi. Erinnya lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Mpulira engalo, 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 engalo. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Mubiwoobe lirina amaanyi. Engalo, Halo, tugere. Awoluganda, halo, 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 halo. Abali awo muleke mwe n'akavuyo, muleke omukulu atuule. Bannamawulire, 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 bannamawulire mulesa bannamawulire. akavuyo.
Bannamawulire. Bannamawulire be balese akavuyo. Nja kusaba n'abali waggulu mulekerawo kasika ebintu. Abali waggulu mulekerawo kasika ebintu. Mukama yeebazibwe. Uber security taking over. Tutuule wansi. Uber security mubongezeeyo. Tutuule wansi. Uber security. Tutuuleko wansi. Let's sit down. Bannamawulire. Abooluganda, ab'amawulire, kati mwe mutuleetedde obuvuyo. Bannamawulire bakke wansi. This. Amiina. Amen. Fena tuddemu amiina esooka. Amiina. Let's say amen if I tell we are together. Ey'okubiri. Second amen. Come on, ab'ebyuma. Amiina esooka. Amen. Ey'okubiri. Eyokusatu. Bano be basoosa. Kampulira beeno. Amiina. Abeeno amiina. He said. Abawaggulu eri amiina. Amen. Abawansi eri amiina. Okay. Kati mwe. Okay. Kati Bakanyama. Now, Uber. Basebo. Uber security. Uber security. Muveewo. Uber security. Muveewo mudde wairi. Bali bemaziza. Muveewo mufutuire. Muveewo. Honorable Bobby Wine. Honorable Bobby Wine. Excuse me. Mwena abali awo mbasaba muveewo. People who are standing there, please. Kati njagala tuliziganye. Now I want us to coordinate. Okay. Tuliziganye. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Siwulira amiina. Mukama yeebazibwe. I am not hearing amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Njagala kwaniriza muganda wange. I want to welcome my brother. Oyo no tuvudde wala. We've come from far. Kuva ku Brain Trust Academy. From Brain Trust Academy. Oyo blood gwolaba oyo. That blood you see. Nalina chain yange ya silver. I have my silver chain. Nangamba mwana gimpe. And he said, give it to me. Nenjimuwa. And I gave it to him. Njagala twanirize brother Bobby Wine ajje wano. I want to welcome brother Bobby Wine to come. Please come down. Just order. The chosen generation, over to show His excellence. Oh, I require for life God has given me, and I know who I am. Hey, we are the chosen generation.